Program muntu w'abantu webale nnyo webalire ddala. Mwami Kakiiko badde okyatubuulira. Badde muntu yantandikidde ku myaka emeka okwetegekera obukadde bwe. Luli twali tunyumyamu. N'ogamba mu kiseera kino kati Robina bwe nkusanga nga ozimbye ennyumba mba nkwewuunya eyakusulamu. Kati mba nanditandikidde ku myaka emeka. Omuntu atandika okulaga signs nti ajja kugaggawala kuba ajja kwetegekera okuva ku myaka 33 mpaka ku 35 n'akulaga. Era bwe zikukeera ku 22 27 manyizo zaako kusera kizibu nnyo zituusa ku 5. Ku life span yaffe n'abantu abafiira ku myaka 32. Era ne kubanga gwembuulira kyoba waziggyemu ku myaka 27 okubanga ozirina nnyingi nnyo ogenda ozigaba buli ayita gwembuulira kyoba wakoze era bwe zikukeera kati nganze omuntu omukulu bw'aba mwana wange oba gwendabye neekengera mu mutima azifunye atya teziimusere naye ezikula mu mirembe ku myaka 33-35 oli aba akulaga signs yeegulidde akamotoka asevingako mulaba nti buli bbanga abatakaabakaaba ssente alina abaana 1-2 abatwala mu ssomero then ku myaka 4 n'atandika okugumira olwo omuntu atandise okwogera nti bannaye njagala okwegulira puloti njagala okutandika okuzimba. Omuntu okuzimba obutuufu yalibadde atandikira mu myaka 40. Puloti bwe njigula kati ku emyaka gyaffe mba nkola nsolo oba ogenda gitunda chances ziri 9 ku buli 10 nti wonoowereza 33 bw'ogigula ng'olina 22 kubanga byenjogera si byakamwa kange bannange nabalaba nga tuva ku yunivasite nga bazigula naye kati era baakeera okuzimba era buli mwala yenanga gundi yazimbye budala yazimbye gundi yazimbye naye ekikulu ekiriwo bakyali mu mizigo gyabwe ebiri mbamanyi nze ng'omukyala ekigenda okumpeesa credit oba bansiime nti nzimbye omwami kwe kuba nti ku myaka emito mutadde ku pressure tuguze poloti tutaddewo akayumba ekyo kyekizibu ekisingira ddala era ekireese abantu okulya enguzi okubba kati gwembuulira wakafuna omulimu ekisookerwako kwe kugula entebe okugula ekitanda okugula TV essimu ogirina n'ogenda bwoti ebintu ebyo bikutwalira mu myaka ng'obiyitamu kati bw'obuuka emitendera egimu ofuna obuzibu bw'obuuka emitendera egimu n'ogamba nti nze ekintu kino kyankeera kubanga gwembuulira omwana w'emyaka 27 oba ozimba ennyumba eyo n'otuusa emyaka 5 ng'okyagijyamu kuba ku myaka 27 obeera ne mukyalawo n'akaana kamu oyinza okuzimba ennyumba ng'omanyi nti abako balikyala suuzimba misenge byammwe kimu 2 ennyumba gy'ozimba n'ogiwangaaliramu yennyumba okuva ku myaka 35 kyova olaba abantu bazimba amaka gambi yatandikira Lubya n'agenda n'agula Erungujja kati wuyo yaguze Makindye amalira ey'okusatu eno oba ey'okuna yeeba emugyamu. Tumaliriza program kakati mu myaka gino omuntu sente zasooka ofuna yandizikozeemu ki omuvubuka kwaye plot yo gituganye tusooke tulinde tukole ebirala sooka omuntu yenna nze ansanyusa yoyo aŋŋamba nti nfuna omusaala bwe guti nfissaako ssente bwe ziti nsobola ozireka ku akawunti yange emyezi 6 nga zigenda zirinnya nga sikwatako no ekizibu ekijja n'otoolako naye ate n'ozaawo ekyo kyekitegeeza oyo abandaga signs nti akulaakulana kati oyo bw'atuuka ekiseera n'aŋŋamba nti mpezezaayo miliyoni 6 njagala kwegulira akamotoka neewozeeko miliyoni 4 mu banka neteeka ku 6 oyo mmanya akulaakulana agenda mu maaso naye nze kunze omuvubuka asinga yoyo agamba nti mpezezaawo miliyoni zange 4 nina mwana wa mwannyina zaali egindi njagala kutandika ka mobile money wali mu kasitenseni kali era ekituufu kiri nti ngenda kwogera abantu kyebasi nze bw'otandikira kuŋŋamba nti nawezezaayo sente ze naguze ka puloti kange nawezezaayo sente ze njagala kuzimba mu kayumba kange onyiga bunyiizi nkutunula nega nti kazimbe naye ojja kabeeramu naye oli bw'aŋŋamba nti nawezezza sente ze
njagala okutandika okusindika gundi yangulirenga ebijanjaale footpoto ng'alindeetera manya obwongo bw'oyo bugazi kituufu ayinza ozifiirwa mu bizinesi eri naye eyo nayo lesson noono azimbye akayumba ke kasigalawo abeera nako naye abasinga abantu abatiitiizi ab'obwongo nga bufunda bo batandikira bamalira we batandikira naye bw'obanga teweekakasa bwongo obwo nti kenzikutteko zijja kugenda kokwatako konna zimba obeera omu program muntu w'abantu mwami Kachika nsaba osibula kulaba Bukedde TV omuwe n'obubaka bw'owulira obusembayo. Okusooka njagala okwebaza Bukedde TV n'okukwebaza Sanyu Robina olwa programu eno bwe mwayogeraganya nange omutima gwaye gwali wakati naye nakkiriza okusharinga okuwaayo ebirowoozo byange eri abantu osanga birinza okubaako ne bwanaabeera omuntu omu gwe bisobola okukyusaako ng'omusomesa nakiraba nti osanga eyinza okubaayo omuntu omu ayigirako kyempa abalabi ba Bukedde nti totwala buli kigambo kyenjogedde nti bwe kiteekeddwa okubeera kuba buli muntu alina embeera ye mwatambulira so sengejja ekikugambiddwa naye njagala okubakuutira ekigambo kimu nti obulamu obulungi tebulinaako kuweetaweeta makoona bw'oba oyagala okubeera obulungi olina okukola n'obwesimbu okumala ebbanga ng'ekintu ekyo okiddamu consistently bw'okiraba nti ekintu kino ne bw'okiddamu tekikyusa results tekikutereerera okikyusaamu tolemera ku kintu nga kigaanye okikyusaamu nenjagala okukuutira abantu baffe nti ennyanja ekala oba ennyanja ebeerawo ng'erina emigga egiwera egigifukirira omuntu yenna eyeewulira nti alina omulimu ogw'amaanyi ogumuwa omusaala gumuyingiriza ssente nga gwokka gwayimiriddeko oyo muyita nnyanja erina omugga ogumu ekalira tugezeeko nnyo okulaba nga tugaziya ennyingiza yaffe ne bwe mba nkola mu ofiisi wano omukozi owawaka nnyinza omulekera nga abeekinga oki bisikiti nembuleetera bannange nti ku kyayi mbubaguza so nkubiriza abalabi baffe aba Bukedde nti olubeerera tunulangako ku kintu ekisukka ennyindo yo nti bwe mba nfuna omusaala guno oba ennyingiza eno njigaziya ntya nga bw'ojjukira oli ayinza okugaa nti mulimu naye weerabidde nti nze ne bwe giba miti nnima kalitunsi ow'okuleeta ssente ki nennima musizi ow'emyaka gye egya wakati myaka 15 awo nennima n'emivule abazzukulu gye balisanga nennima ensuku ez'omwaka gumu nga noga ssente nennima emmwanyi ez'emyaka 4-5 nga noga nennunda ente kati tolaba nti amata ne bwe gagwa ebbeeyi emmwanyi ne bwegwa ebbeeyi nga ntema emiti eno gye nkola ku mulimu gino eno bwebaayo nga tebiteredde bulungi tolemera mu ntebe kubanga ogaziyizza ennyingiza abantu bagaziye nnyo ennyingiza nga bagamba nti ennyingiza yange erina kuba nga nnyanja erina okuba n'emigga egigigabiriranga mingi naye omuntu okulindirira omusaala paka omwezi lwe gunaggwako tolikulaakulana. Kankubuuzeeyo kino ekintu kimu batugamba abagaggawala temutera kubeera straight ensimbi zammwe tezitera kuba straight zibaamu ekkoona naye waliwo ekkoona lye batakubuulira ezizo olimu erufundi ziri straight nkakasiriza ddala era kyova olaba nga nzikiriza okwogera eri ab'amawulire kubanga omuntu yenna alinamu akantu koona
agamba nti bw'ona oyogera bw'oti enkya abantu bajja kuwandiika bagamba nti oyo alimba ffe tumanyi bwe yazijja. Tweyanziza nnyo okutukyaza n'omukisa gw'otuwadde. Alawokere TV mmanyi nti wiikisi zino essatu ze tumaze ne mwami Muhammad Kachika omutegedde. Bw'oba obadde oli eyo nga weebuuza ogamba naye bannange omuntu mu busomesa asobola okugyamu ekintu n'afuuka bw'ati ndowooza olwo olugendo olutegedde. Bw'oba obadde oli mu ofiisi gwe ng'obwongo bw'olowooza nti watuuka wamala wasosola enjala n'okimala oba wayambala akasuutuko n'okimala ndowooza okitegedde nti si kyekyenkomeredde kubanga enkya nagwo guggwawo ate era osobola okwetandikirawo ekitono ku ssente entono. Nze kyensinza okuyigamu baŋŋambye bw'oba tolina ssente zisima ddaamu osobola okusima ekinnya n'olembekawo ekiveera. Kwe natandikira Sande ejja. Nze Ssanyu Robina Mweruka tunaddamu Mukama Katonda akunkuumire katulabe agataliiko nfuufu. Eyanzeege nnyo okutukyaza.